Balamusizaako abalabi ba The Final Channel nange kantumireko mwebale bye mutukolera mwebale otuweereza. Njagala kubategeeza nti ekizimbe wano wendi kimaze okwewungululwa abasajja ab'ebitongole ebyokwerinda bazze mu bungi bazze nga baweze okulaba nga bantwala era kati nteekateeka nange okufuluma sibatidde kyonna kye banankola kye banaakola. Mbadde ku programu wano ku TV kakati Ntinda ku Baba TV bamaze okukisalako omukuumi aŋŋambye nti ekiri wabweru bakulinze bakutaayiza bazze mu bungi. It is The Final Channel alongside SPV Graphics. Ennaku zino amawulire agava e Uganda ddala mu byamawulire oba entertainment si malungi nnyo era nga n'olunaku olwaleero tuzze bagamba nti omusajja amanyiddwa nga Basajja Mivule naye yakwatiddwa ku kigambibwa nti asosola mawanga. Jjukira bizondo bikyali mu kkomera ne wetwogolera olunaku olwaleero ndowooza batwala mu kkooti naye nga nabo baakwatibwa olw'ensonga eyo y'okusosola mawanga. Kati n'olunaku olwaleero Basajja Mivule akwatiddwa kamukuwe obugambo bwe yasembeyo okwogerako ng'ayita ku mukutu gwe ogwa Facebook. Era bwe bategedde nti wendi abasooseewo ne bakubira bannaabwe balese n'emmotoka ezizze okunona mu bumalirivu bwabwe balowooza nti nze nsobola okubatya. Sigenda kubatya kubanga lino eggwanga lyange ate kinkakatako okulwanirira eddembe lyange ate n'okutaasa abalala. Singa tetwogerako bajja kutufuula ekitagasa. Nze ndowooza nti ayogeddeko asinga ne balema kutuyisa nga mbizi ez'omu nsiko otegera gy'omala gafumita effumu kubanga oyagala ennyama naye yo gye weerundidde tuyinza kumala gagitta bwotyo. So tetujja kkiriza kuyisibwa nga mbizi za mu nsiko, tujja kufiira ku mulimu nga balubu. Balinze ngenda kubasisinkana bantwale gye baagala naye kye mbadde njagala nti bannayuganda mutegeere nti bannonye ate temukaabira nze naye temunakuwalira nze mwenakuwaliremu mwekka mwekaabiremu mwekka olw'ebiseera ebigenda okujja. Ebiseera ebigenda okujja bigenda kubeera bizibu nnyo ng'omuntu tasobola kwogera, omuntu tasobola kulaga butali bumativu bwe, omuntu nga tasobola kwetaaya, omuntu nga tasobola kwemulugunya. Gye tulaga wazibu nnyo naye Katonda ali wamu naffe. Amaziga gaffe, emiranga gyaffe ekiseera kigenda kutuuka gituuke mu ggulu Katonda ajja kukka atuwonye. So temutya kintu kyonna ekibaawo kijja kubaawo naye nze ndi mugumuli n'eggwanga lyaffe ngenda kubaŋŋanga ekinaabaawo kikinaabaawo. Ate ngenda kubasomesa mbabuulire nti ffe bannamawulire kye tulaba kye twogera era ngenda kubasomesa nti ne bannakatemba bye balabye bye bazannyamu emizannyo. So either bakole ebyo bye twogerako babiteeke mu nkola oba bakolenga Amini ne Bamobutu nti ayogerako gwe batta. So awo bali ku kigezo kati they are doing their exams. Balina okulaba nga bye twogerako babiteeka mu nkola kubanga tuba tubirabye nga bannamawulire kye tulaba kye tulipotinga kye twogera. Ne bannakatemba bazannya emizannyo mu ebyo bye babeera balabye mwe bakole emizannyo gyabwe. Kati gavumenti eno eri ku bigezo exams nti bagenda kutuleka twogere bye tulabye oba bagenda kutusalako obulago nga Amini bwe yakolanga. Katonda bankumire. Akatambi akokola abakayite mabega Basajja Mivule nga naye atwalibwa. Kati nno gwalaba akakatambi baŋŋambye ate ku bizonto akakatambi babeera baana ku kali kuba simanyi oba kifo oba kinene oba amaanyi gakendeddemu ag'okutwala abantu naye nga bizondo byo byayita mu mbeera embi okusingako awo oba noono kuba musajja mukulu. Basajja Mivule ono azze agobebwa ku leediyo oba ku mpewo ezimu olw'endowooza y'ebyobufuzi. Yaliko Kaboozi, mujjukira Kaboozi lwe baagiggala. Basajja Mivule ono n'agobwa wamu ne Frank Gashumba ndowooza ne babaako n'ebbaluwa ey'obutadda ku mpewo. Basajja Mivule n'agendako oba ku NBS awo yavaayo n'agendako ndowooza najja ku Baba n'agikuliramuko eno Baba TV yennyini era n'agobwa. Kati ku guno omulundi yakimiddwa ku Baba TV lwandowooza ye ey'ebyobufuzi.
kale oyinza okugamba si ndowooza ya byabufuzi naye endowooza ye ng'omunnayuganda ensonga yakwawulayawula mu bantu. Musango guno nno muzibu, musango muzibu nnyo kuba abasajja bye boogera munnaye tolina kubyogera. Kubanga tomanya oli ayinza okuba waggwanga eryo naye ng'ate yalina obumanyirivu ku mulimu ogwo, ekitegeeza nga yagendako by merit. Kubanga mutuufu ne bateekawo omulimu ne bagamba mu bya security twagala omuntu alina obukugu we buti obukosiza nero talinayo obukugu nabo mu kya security. So omuntu yenna omulala alina obukugu awo ayinza okufunawo by merit, naye nga wotunuuliramu ebifo abantu we babirina ebyenjawulo oyinza okulowooza bano abasajja boogera bituufu oba boogera ki. Kisizirawo interpretinze ebigambo byabwe. W'obinterpretinga nga ogenze besikirwa amannya ge boogedde oyinza olowooza nti maybe basosoze. I stand to be corrected. Naye nga byebyo bintu bizibuzibu. Omulimu gw'amawulire ne entertainment ndowooza wano tugenda mu 2021 gujja kuba muzibu nnyo. Nabagambye story ezimu we zinaasukkako okutegeera sijja kwefuula azitegeera, njanga zivaako. Nawulidde nti ne basajja abamadrata and Chiko nabo babanoonya. Mujjukira bali baakola akatambi nga bakyusiza amawanga nga bagamba ono mulugwala. Ansa zonna ne bazikyusa ne baziwa abantu ab'enjawulo. Kati nno n'ako akatambi kigambibwa nti nako kaleese obuzibu era banoonyezebwa. Tetumanyi bino gye binaggweera naye nga kyomanyi Katonda teyeerabirangako Uganda. Mu mbeera yonna mwebeera emala nevuunuka amayengo ago. It is the final channel. Tusabire nnyo bannaffe bano abakwatiddwa. Naffe twesabire abakyali ebweru. Tulabe nga ekintu tekimala ate naffe nekitunywa. Kubanga bayinza okugamba ate mmwe nammwe. Sajja Mivule ne Bizonto ndowooza awe wali kati obuzibu. Tubasabire. Balamusizaako abalabi ba The Final Channel, nange kantumireko mwebale bye mutukolera, mwebale otuweereza. Tumira mami wange Kasese bamwita Christine Moyo Kibanzanga nkutumidde mami, nentumirako mami wange Nzabake Faith Kibanzanga nkutumidde, nentumira anko wange Kabaka w'abakonjo Charles Mombere Wizile Iremangoma nkutumidde, nentumirako anko wange Minister of Agriculture Christopher Kibanzanga Taban ali mu party ya NRM, nawe nkutumidde anko. Nentumira mukwano gwange wa updates Muhammad Segirinya, nawe nkutumidde. Nentumira Kyagulanyi Center mu Bobby Wine, nawe nkutumidde mukwano. Nentumira mukwano gwange Evelyn ali Dubai, nawe nkutumidde. Nentumirako mukulu wange ali Sierra Leone, nawe nkutumidde Rita. Nentumirako sister wange ali USA Furaha, nkutumidde mukwano. Nentumirako mukwano gwange Doni ali South Africa, ali mu group ya Kasese but abroad. Abana abo mwena mbatumidde, Doni nkutumidde. Mbagala nnyo mweyongere okufollowinga channel eno nungi nnyo The Final Channel. Mubeere nga mulaba ebyakabi ebiri ku mulembe. Mbagaza olunaku olungi, Mukama bankumire. Bye bye.